It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Yes, mwakasi akatolekedde ekyatulese olwaliro. Era nga mu kutandika baga abasyako ebyo byali okusobola okutuusawo kasema ke tugenda okwekkaanya. Njagala olabe. That kid right there. Unagamba nti omwana golengera erudda oyonze. Mpiti wa Ariana Barin. Gymnastics kwegamba bwe bulamu bwange. 3 years old. Nabitandika nyina emyaka 3 egy'obukulu. Wabula bukyanga mbitandika sizikizanga. My best friend Isla. Oyo kyali wange nfanfe ayitibwa Isla. Graph our future. Ebiseera ebisinga tumanyi okudda mu lukubeeka ne twendetereka amazina ge tunaakozesa mu Olympics. Laba. Coaches always said that. Agamba nti bakochi be bamugamba nti ebiseera ebisinga oteekeddwa ogw'ebiga ebiwererako ddala okutuuka woyagala. Niye agamba ngudde ntendese. And right now, era essaawa zino we twogerera important level ndi ku level esingira ddala okubeera enkulu ku saidi yange eyitibwa level 10 meet. Let me step back. Nyinza okuba nga mbatutte ku sipiidi ya yiriyiri naye kansooke nkende egyemuko njagala wekaanyi. Batugambye basyako ebyo byaliyo okusobola okutuusaako ketwolekedde. Ne bagamba Camera Creek Productions bakutuusaako sinema gye tugenda okwolekera. Nga bagamba Jeff Devil Productions wamu ne VJ Junior The Incredible kasema bakayise Fallout ketwolekedde. Njagala olabe tulekedde ka inspiration. Kakino mukasyaka ne rudda. Mwereso gwali kugenda maaso. Abaana bagezaako okulaga. Kwate kubona ayimirira erudda. Buli kimu kyonna kitambula bulungi sofa. Kakino waliwo abata abali erudda. Unagamba tugenda kikwasaganya konoleka naawe. Wano tuwedde. Njagala oseereka kubeera na pressure obadde otya. Yazza amaaso kanino ye kimufunisa pressure ye kitaawe. If you don't place, you can just ask to borrow one of his Olympic. Bwe binaaba biganyo ojja musaba ku midaali gy'ayina talina 3 kona ayina 4. Enough easy. Kirungi ayina. Don't qualify. Yagamba n'okusaidia okiyinza okubeera ekyanguze sibwe si qualifying. Nze bazadde bange bagenda kudda mu kumbuulirira. Ekiro kyonna. Forget about your dad. Weerabira ensonga za kitaawo. You. Ekiro kyolwayo kiri ku ggwe. Owulira. Gwe tofa kitaawo kino kikole ng'okikola ku rro nga ggwe. Omu ku bo. Mukwano gwa ayitibwa Ayal. Yayina obuzibu bwa kitaawe kwegamba muteekako nnyo pressure. Yadde bali mu lukuba agende maaso n'okwetegeka. Ziba tezirubusa waliwo yajja. Yamubuuza olina vasi kono singa oddamu kimuuza ngenda kusamba ogw'emifaliso. Mbadde nyinako enkuleetedde nga nkakuleetedde kwegamba kakwagaliza mukisa. Wow. Kataddemu mmeka. Teddemu ssebo eziwera okusiigira ku ye. Kakino yali amuleetedde ka bracelet mukazi watu wakatule yagamba waawe. Anti we bali. Kyava musimba akafumito bambi. Kino kyo tukiyina gwe totya. Hey, ladies, joking around. The stakes are even higher than we thought. Bana ensonga no wetuuse yeeyongeddemu n'okusinga bwe tubadde tusuubira. Bwe mba mwagala qualifying ogenda mu UCLA. Standing right over there. Omukyala akulembera bakochi ba UCLA oli olengera wali eri. The 6-time ayitibwa Valerio Condas Field. Gymnastics team. Tiimu ya UCLA agireetedde emidaali emirundi 6. So kati mulina okugezaako okulaga musobole okwalifyinga babayite. Ono ye yasookayo mukazi watu yajja ayitibwa Aile baabo bakola kiyitibwa uneven bars. Si byangu wane waffe mulimu emizannyo egyagaana olw'endya yaffe. Bano abaana omunnyo gwe balya gubeera mupime, mmere gye balya ebeera mpandiike. Tayimu y'okukyakala simanyi kunyumirwa wapi. Full time kyava landing erudda. Wow. Yali akikoze perfectly. Muzeeyi ate yesira bikatasanyuse akigadde anyiize. Ye kitaawo amumanyi. That was amazing. Yamugamba kyokoze kibadde kisufu kamala. Abasigadde newankubadde basanyufu naye munaye taata ye si musanyufu. And Isla scores a 9.85. Afunye 9.85. Fantastic. Ubadde fantastic bannange. It's imperfect. Anti ku kitange ebyo tonyumya. With 20 out of 10. Kali abadde ayagala ofune 20 out of 10. Just what I'm about to get. Ate nsono ze naatera ofuna njagala wekkaanye. Yamugamba nze 20 out of 10 bwe ziba nga gye ziriyo gye ngenda ofuna. Kuba bamugambye ekitaabu abatasanyuse ayagala ofune ki? Bagaba max 10 out of 10. Afunye 9.85. Si wabi. Nakyala yajja ayitibwa Ariane Barin oba Barin.
kyava jeruda bino ebintu olina osooka obiteekamu laavu nosooka okyagala gwe kenyini olina okwewa confidence tebiringa bya mupiira nti kyali wagenda kupashingira omupiira nedda bino gwe gwabeera ensonga kino bakiyita uneven buzz kagendo bagamba ava mu elite mu San Diego nasooka abalamu rutini gyagenda okwasaganya mulimu zi twist extended waliwo ekiyitibwa dismount ng'ogenda olandinga ebiseera ebisinga bawera max kati yajja mulimu asobola okukikola ng'ali perfect wabula ng'ali siro oli kyali wabadde nakyala yasooka n'abuuza oyo omwana ali ku baazi yaani ayitibwa Ariane Barin kyava asooka asirikira n'amwekanya mulimu omuntu gwolaba nga yazze n'akikola perfect naye ng'ali siro nga buli kimu abadde yeegendereza ne wajja oli nga ye akola bukozi nga kiringa kimuli mu mutwe kyekiri kwono obutuufu noono naye yamulaba kossa bwangu oli asobola okubeerawo awo ku baazi n'akozesa eddakiika 6 gwe nojja n'okozesa eddakiika 3 naye nga mukola rutini yemu bamusimba obugalo waawo asikowalinze 9.95 abuzizaayo 5 zokka okuba nga atuusa 10 kyokka ate nga bagaba 10 out of 10 olowooza bandabye kono laba bakulabye essimu yaffe egenda kuba evuga nga tesirika olunaku lw'ekya lwonna ziba teziribusa bane bajja ne bamusiikana mwana webala ekikola obadde massive esufficienti gw'okikubye agamba engeri gy'obadde weewujja ku baazi nze ntuuse n'ekiseera n'enfuna obujja yamugamba gwe teebereza bwe kiyinza okubeera singa bukya ku makya n'entuuka n'engenda mu olympics kuba kati gwolabika wagenze dda subira kale singa mbadde nsobola okgenda banange yabagamba muleke kwemala mu maanyi tomanya bulamu kiki bwe babukutegekedde kakalino bakwatikuwe ne bakomawo eka akawungeezi tera kubeera nekyaliwe olaba ono omuwala yafuka ku baasi nayina emyaka 6 naawe tonjeeya nali nywedde n'amaggi mangi kati nze nandikoze ekyo omukojo bwe gwampitamu ni musanyufu kubanga kitaawo akulesa enojja ye yayogedde atya ku sikowazi zo yaŋŋambye muziri acceptable kwegamba ezasobola okuzikkiriza but sinabatuukaku ekiseera ensi nze bwe naaba sisobodde geza qualifying agenda mu olympics nkiwa jja kubeera munyiivu nnyo kamala byono kyasaba agenda mu olympics nakwenyigira mu UCLA nze sinaba natuuka kulowooza ku kya college balina gymnastics team ekyasinze kale ebyo tubiveeko tugende maaso n'okusoma ebitabo kyekyatulese baagala genda mu University of California Los Angeles keriyajja nennyina nga bali mu ggaali kiki ekigenda mu maaso nkulaba omwenyereketa ebirowoozo nga bikututte njagala obeere specific ku kyolowooza yagamba nti ekyabaddewo omu ku bakooki okuva mu UCLA yabaddewo qualifiers zaffe nze njagala genda mu UCLA kwata mpola mwanange saagala buli kimu kyonna okife kwata mpola buli kimu kikwata empola gyasobola ogezaako kisiikana Are you kidding me? Your father and I are so proud of you. Olympics are... Mom, watch out! mukazi watu yali amubuuza nti bwe mba sikolifayinze genda mu olympics munanyigira aba akyayogera naye neyeekanga eggaali ukakana nga bagiyingidde ukakana ssebo ng'eggaali bagisaabadde mu kaseera ako katonda watu era waaliwo okulumizibwa okwali okw'amaanyi okuzaama mukazi watu ye kye yataddamu okulaba kyaliwo ekiti ekyayamba abapandemikisi baatuuka basooka babakwata bayisawo basobola okugezaako batwaba bongereyo lengera tagali nagambye tuli kayitibwa fallout bwe batyo babayisawo ne bamuleeta erudda mu ddwaliro
badde ku oxygeni ziba teziribusa n'atandika okudda engulu ngeri okuza amaaso ng'amulengera mwana wange mujjako kano n'amugamba wendi nze ono njaga osibayiti kwagala okamala taata yaliwo yasooka kubuuza nnyina maama aliwa nina kusaba tutandika kwogera sooka kakani nenonye maama wo ali eri mu lumu eddako nina kusaba osigale nga webase wakitovaawo obadde mukoma munnange wakadde engulu leka gezaako kakalu byambeera yadduka ayite abasawo bamulabe genda situla amaaso ng'okugulu katonda wange batandika omunyonnyola obuzibu yali afunye mbirizi zafunamu obuzibu eggumba lyamenyekamuko ekirungi ekiriwo nti ku mutwe teyafuna byamaanyi ebisago era nga spinal cord eri mu good shape kati mu bbanga tono kyesobola okugamba nti muwala wa mukisa kikyoyita omukisa yamugamba okubanga okyassa essaawa zino ekyate ekyo kyanjawulo nnyo kamala wandibadde wafa maama musaifu okubanga akomyewo engulu kati nasooka ddi okubeera nga ndyoke yagamba eggumba okuwona kiyinza okutwala wiikisi 8 ku 10 okusiiza nti oli athlete omubiri gwe gujja asobola okurikavalinga amangu mu physical therapy kati myezi nga 5 oba 6 nja asobola okudda mu jimu kyensobola okugamba nga nze omusawo opiniyoni yange ebya gymnastics sooka obiveeko byo biviireko ddala maama mukazi wattu yagezaako okwetonda kuba kyebika kyavudde kuyiya badde avuga gwe biki byoyogerako kino kibeera kya busiru mufunire omusawo mulala at least nfuna opinion eyokubiri kangene nsooka enkwasaganya abalala mukazi wattu bambi abadde abuuza n'asobola okugenda mu jimu nateera practicing gymnastic oli n'amugamba ekyo kyoba oviirako ddala kusiza kati ku shepu y'amagumba go ngeri gye gakanzigiddwamu geetaaga kwasaganya na bwegenesi tegeetaaga tekako force bamuleeta erudda ng'ali kagaali oyagala nkufunire ku gamu teteegana kwogera na nnyina mukazi wattu ne yeddamu waaw kiki ate sewali nnyo kikulu sookoleta ipad maama kiki kyolengedde kalino nga kiraga bambi mukwano gwe yafuna silver yamugamba gwe step gye wakola nga omaze okola dismount wafuna gold kati waliwo enjawulo masekati ga gold ng'ogasseko ne silver newankubadde oli yafuna silver gwe wafuna gold nze siri mu mudu yakwogerako ebyo maama ebifaananyi byo nabyo babitadde mawulire naddala kiri nga ndyanikosya siraba nsonga lwaki wakiteekayo mawulire maama yamugamba ekituufu kiri nti tebyali byawe ng'oli unconscious bamuta Michelle nze ngenda okubeera physical therapist w'olwaliro ogenda kujjako nedda oyo mukulekedde alina obusungu bwe saagala mwenyigamu Brittany aliwa nze ngenda okuba nga nkutambuza tulaba nti oli muto okubeera physical therapist yaliko mu training okumala ebbanga yagambye ekimu nze nali mu training abawe byantuusa training gasiya yajja n'amuleeta erudda ngenda kudda mu bbanga etali lyawala kikino mukazi wattu bagenda omuteeka ebbali okuza amaaso okwekkaanya abaali wano yawulira ng'afunyemu n'okutya muntu abadde yeetambuza obulungi okutuuka essaawa zino nga muganda wange oyingidde famire y'aba Steven aya okimanyi okyasobola okompitinga si mu bwangu ddala nibagamba bwoba olina kyeweetaaga olina okissaako puresya anti abasawo baŋŋambye ekyenjaga nyinza obutasobola kifuna kisinziira katonda bw'akugirirawo omulyango akuyisaamu emmanyi kuona ate olw'emmanyi we luba luggala ojja kuyita mu dinisa wabaawo engeri ekisingira ddala okubeera ekikulu butapowa katonda bw'akuggalirawo olugiro mu maaso wabaawo olw'emmanju namugamba kati olw'emmanju we luba oluggale then ng'oyita mu dinisa wateekeddwa okubaawo engeri gy'osobola okikwasaganya topowa bupoyi
bw'akwata erudda mukazi watu yafuna ne memole ya baze. Bino ebintu ebiseera bisinga tebitera kubeera byangu. Naddala ekintu nga kino. Oh my gosh. Wow. How'd that feel? Good? Yeah? Good. Lengera yajja barayise okwasaganya mpolampola n'agenda okuza amaaso anti munayo n'osonyiwa nange nyina athima gye bagenda okugye bakoma okola ennyo n'oli naye atuuka esi abambi n'apondooka namu ekirwadde kya athima baliwa n'agenda okulengera waliwo abaali mu kuzannya nabo bali mu kagaali. Tuka ekiseera n'otunuulya embeera y'abamu n'ogamba ndabika nno nze ndi bulungi nyina teeka mu buteesimaanyi. Jja n'abaseka ne ludda ne boogera. Mubamu ssebo abaali batambula ne bamenyeka enkoggo n'aba nga takyasobolerako ddala nga bamugamba gwe togenda kuddamu kutambula. Nga tera bwe kiri. Ne wabaawo oli nga bagambye gwe mu myaka 2 ogenda kuddamu otambule. Kasi okola kino ne kino. Laba. Kola buli kimu kyonna ekyetaagisa mukazi watu bambi. Wayisewo akaseera. Alright. Nawe sinaabira ne Michelle yamuleeta erudda. Last time we did 15 steps. Yamugamba nti buno gwe twasembayo okujja wano watambula ebigere 15. Wabula kuno madde njagala oyongeremu 5 bibeera 2. Onto the railing. Togenda kwekwata ku mutayimbwa. It says here that you should be able to walk. Wano kigamba nti by now at least oba oteekeddwa okwetengerera n'otambula. It says your body's well on the road to healing. Omubiri gwo nti kati gutandise okuwona. Still broken. Biba byogera wasokoliddeko. Say that. Leka naawe kyati tebiriiko. Yes, they would. Kwebiri tebasobola kwekuno babyogedde. Let me see that. Leka tulabe kyati gwe gyokweka. Sigenda gikulaga. Kumbe natambula mu butamanya. Leka naawe. And you just did 20 steps. Yamugamba ate steps 20 ozitambudde. Gwerengera akagaali gye kali. N'engeri gyamutetenkanyizaawo n'amulumbalimba. Onabadde ayagala kulaba kyati. Abitambudde ebigere 20. Wow. It's killing me. Yagamba kino ekinanka kinnuma kono kibaawo. God. Does it really say all that stuff in my chart? What's a 6-letter word for stubborn? A-R-I. A-N-A. Kasoda atono ye abadde azannya na kapazo. Tebabitaddemu. Thank you for helping me through all this. Ati bwe bali kunnyamba kuyita mu nsonga eno bambi. Come. Jangu. Musaba mukwateko asobole omwongerayo. Very proud of yourself. Maybe 30 steps tomorrow? Kakino nga tuvuddeyo. Ebbanga libadde lyetodde okuwata yasembayo okujja mu jimu ye waabwe. Bajja. Mama mbadde sikiwanti kano ke kaseera ak'okubanga ondeeta. Anti bano bakubuuza tosobola beekweka bbanga lyonna. Kangene nsooka entegula emmotoka yange we nagitadde siagala bagisike. Aze. Yeah, I'll see you guys in there. Mwendowooza ngenda basisikana waawo. Pierce yamusisikana ono yalinga koki. Gamba ki? Ndowooza baa zange even baa zange mwamaze ddo zitegeka. Anti bukyangu genda tezigenda ngako na ttaka. The gang will be so excited. Abaana bagenda kubeera basanyufu okulabako mwana. Kaseera kabadde kawanvu. Yajja. Kwate kuba n'asooka alingizaayo kaalabe. Genda okuzza amaaso nga bali mu kajjuza. Nalengera n'ekyaliwe. Kakino kyaliwe ate ekyewunyisa. Ono yalinga boyfriend we. Ate kyaliwe kirabika ennaku zino adiringa nnyo ne. Banaye Ariana Yunaze. Bwe yabalaba. Bano baamanya. Yakwata bukwasi kuba atambula agende. Ariana soko lindeko. Pia siyajja amubuuza olaga waate kati. Eki? Island Nate? Yagamba. Come on. Island mpozi ng'ogasseko ne net. Just congratulating her. Leka naawe abadde agenda maaso n'omukulisa yamuyozayoza. Congratulations lwa nsonga yagenze mu UCLA. Ki ekigenda mu maaso wano eno? Just a minute, I'm sorry. Ekyewunyisa Ailo bamuyise agenda mu UCLA. What's going on? Kati ate ono yabadde tabimanyi ki ekigenda mu maaso.
nze njagala bulamu bwange yensonga kuba kirabika tebigenda soboka. Asikanye neti yali boyfriend we ng'ogasseko ne munywanyi we nga bali mu kwegiragira oli n'amugamba naye ali mu muyozaayoza. Bamuyise mu UCLA, University of California, Los Angeles. You didn't think to tell me? Of course not. Michelle aze Time to say no. tiwangambye kono saayagadde kufunira kadde kagana yitawo gwe. Michelle akuyita mutambulemuko. Kati Michelle yambwetika n'abako gy'amuleeta. Yeewuunya kafo gye baali bamuleese. Welcome to the palace. Yamugamba nti bo bali kujja muyitibwa Paris. Baliyo tabategeera n'engeri gye batukifa takitegeera. Niyakwate kubona ajja waliyo nno si bavuka bangi. Kafo bakayita the Paris. Basiikana wano. Ati ogamba ki gwe kono ogamba ki? Asiya kano badde otubuzeeku bbanga gwangu. I get the feeling we're not at a physical therapy Tetutuuse no ku physical therapy community center. Ino gyondese sitegeddeeyo. Whining and complaining about your boy. Yamugamba maze ebbanga nga ngenda maaso n'okulya ng'okaayana ku boyfriend wo na biki bye bakoze best friend wo. Michelle, Gwe bagambye nze siina bulamu. where you been? Gwe Michelle Sole kyobadde wabulirawa. Paid for this place. Picking up Ariana here. Ah, you're the gymnast. Sorry about your accident. How you doing, girl? I've been better. Whoa. Yambuuza gwe obulamu obadde obutambuza otya kono sibadde bubi. Well, you'll take someone's eye out. Actually, Wegendereza ku kasobola otujjamu eriiso. is that? What? Ki? She's kidding. Wamaaso aga byayogera. Strange sense of humor. Badde amugamba nti abavubuka bajja nakwaniriza bajja kusanyukira. Dance floor. Sikyasobola genda ku dance floor. Is this a rave? Kati musooke mumbulire kano kafo kireevu. The 90s ended a long time ago. Yamugamba nti ebintu by'otubuuza byo byali bya mu gya kyenda byaggwa dda. Kano akafo sebo bakayita Paris wano ffe tubeerawo. Ensonga ezaffe enjawufu nnyo ku zaabo. On crutches. Bakwate kuba ne bajja. Anti munaye Not from baatugambye nti ova mudwa kono nze siri wa ddwaliro. Ariana. Nze bampita Adam kono nze bampita Rihanna. Aya. Babeera eno sebo bo badansi aba hip hop. Kwe kutandika okugenda maaso n'okona dansi. Njagala olabe. That's not right. Kyo kyakoze si kituufu sama bwetyo si bwebeera. Neyo engeri gye yenyoola. Ebya sama kasita bibeeramu sama ye abasingako. Magulu agakanyuze bubi. Talina gwa bwatyo, talina kulandinga bwatyo. Genda obala basebo badansa. Bakona dansi muganda wange. Baabo. Muziki bagukoona. Balinawo waaka. Why? Katonda wange. Labatagali. Kusooka ne basuula ennyiriri. Baabo. So, yeah. Kale kale. Who's up? Gira agwaddako. Come. Jangu. Get down. We get to the Labatagali. Bring the burrito, boy. Why sokolete burito gwe jangu. Bwe biyingiramu sama bayagala babuli ekituufu ke balina okukola. You just did a side semi after eating a burrito. What, that's? You should see me after a double cheese quesadilla. Yamugamba nti woba olaba nga amaze okulya burito nga kyesobola okukola wandirabye nga amaze okulya ekikomando. Baabo. Mu butuufu omanyi buli kintu bw'obeera ng'oli ku sayidi endala tomanya bulamu bulala bwe butambula. Mukazi wattu yali so surprise okulengera nga neno life gyeri. Kubanga ate bo munaye teri bya dansi teri byaki.
kati bamaliriza babirikodinga So, sokoleke all those videos online? ezo videos onozipostinga online konera We usually get ebiseera bisinga tutera ofunayo bu likes bwe butyo Wow. wow it's nothing. ekyo tekirina makulu To get a million hits. mba njagala nfuna at least akakadde kalamba Champion dancer who oli champion dancer and oli physical therapist kakasi but I was an overachiever. nali ndowooza nze overachiever nzekka naye kindabikidde nga kirabika naawe ekituwenyegera mu bingi Me? What could I possibly? kati osobola tuyamba kikono ki kyensobola obayamba muleka naawe Management company called Crystal Image, or CI. yagamba nti waliwo kampani eyitibwa Up the back. crystal image ci The year and ebiseera ebisinga buli mwaka wabeerawo auditions ezibaawo nerondamu badansi abeesobola okugezaako okwasaganya tour with rock stars. kati eronda badansi ne mukola tours ne ba rockstar n'abayimbi ne basirebwa ab'enjawulo Still don't get what I can do. kati mbadde nsaba kono zisina bategeera kyoyagala nkuyambemu With Edge. Some twetaaga lisi tugezeeko okukola ekintu ekyenjawulo I was twaga tugezeeko presenting ekintu abantu abasinga kye batalabangako kati mbadde ndowooza Olympic. okussa ku skiru z'olina mu ssama n'ebisigadde wandibadde otuyamba life. And third, even if both of those were the case, look at me. ne bwe mba nsobola okuyamba amazima gali nti laba bwenfaanana sina kyensobola kuyambamu kwati kubo ne yeeyongerayo wabula amusabe n'amugamba ezo auditions bwe zibeererawo twagala tugezeeko okwanjula ekintu ekyenjawulo abasinga kye batalina kyekyo lwaki ndowoleza mu ggwe I'm home. kimanyi bingi byotusobola okugezaako tuyigiriza Sorry I'm late. maama nkomyewo nosonyiwa okubanga nkomyewo kikeerezi genda okuza amaaso pia simpozi ng'ogasseko nekyali we bali wano Guys, it's hurting everyone, and it's hurting your recovery. ebizibu byomulina mu maseekati gammwe si birungi bigezaako okulumya buli omu yenna Settled. na buli omu yenna mu ngeri gyagezaako okuwonamu kiganyi lwa nsonga mulina ebizibu mu maseekati gammwe njagala mbisetolinge ono yafuna ne sweta ya UCLA University of California Los Angeles Sorry about what you saw earlier today. onoosonyiwako ekiwalengedde misana gw'olwaleero I'm back there unannounced. n'osonyiwa nange okuyingirawo nga saalangiridde nti nzija Want you to know that it's nothing. yagamba gwe wabadde tukimanyi kyo si kikulu It is nothing. kale kituufu tekirina makulu It's in Ariana. Ariana njagala ompulirize Back on your feet. njagala osooke weetereeze UCLA. I have a metal rod in my leg. yagamba nzikola basebo nnyina ekyoma mu kugulu gulooza nkyasobola obbikola Help you. komawo mu gyimu tujja kukuyamba Back to the gym tomorrow. komawo ku gyimu enkya tasobola kuddamu eyo embeera genda okuzza amaaso nga neeti akubirawo n'essimu gyagikwate gijja nako I'm busy with something else. yamugamba nnyina byenkola kati Yeah? What? biki okwesonyiwa ogenda eri yasalawo ajje nasiika nono n'amugamba wayi michel ngenda bakolera kyemwagala ekya Fuck your crew. ngenda kuyamba ku luuyo Some flips and hits. ngenda sooka mbalage ku flips twist n'ebisigadde Sorry, Ariana, this is Katie. onoosonyiwa ali ano n'ayitibwa Katie Katie. nga nsanyusa okusiikana He was a professional downhill skier. yali professional downhill skier With a tree. n'agendako n'omuti Been a regular patron of room 404. era okuva olwo abadde wano okumala ebbanga How long is your recovery schedule? kati gwe cover schedule eri ku mmeka onomavaawo bbanga ki Be 70 years. kiyinza okuntwalira okusinziira ku ngeri gye bakibala mu myaka ndowooza nkyawu A very long one. yafuna obuzibu bw'amaanyi I'm sorry. Oh, don't. anti nga si birungi ko nedda No, I'm not a patient anymore. I just sikyali mulwadde wano who are in bansiibula kati ebiseera bisinga ajjawo okuyamba abo ababa bafunye obuzibu families of spinal cord injury patients. ayina organization gy'alwaninga ey'ababa bafunye obuzibu ku nkoggo You've got your own hill to climb. tiweeralikira kunze kubanga naawe kati olina olusozi olwo lwolina otuba nalwo Bye. byange tofaayo njasobola okwetereeza Good fun last night? kale Yes. wanyumiddwa ekiro kyajja okono yesiranyumiddwa yasanyuse kati obutaagala kuddayo eri mu gyimu kubanga kati already tasobola kubeera ekyo kye yali ayagala alaba kisingako n'ofuna ekisobola okugezaako ku distracting ate essaawa zino bali badde bamusaani bamugamba okusya ku skiru z'oyina It's taking a while. twagala otuweka atlisi obujogoli obutono twongere mu kyaffe tusobole obeera ab'ettabu kamala ziba teziri busa baba bali wano nga zze Hold up, hold up. What lindako is help for? Peg leg. She ain't no dang. kati oyo oleese waaki omulema owayireka muyita mulema How to naawe dance? ziba teziri busa n'ebintu abyokyezza Speaker may be broken. munansonyiwa twitter zirabika zo zikutte fire Putting up my overhead. age oyo ayitibwa twist ge mannya ge yagala nnyo emmere y'ekimeiko And you remember Adam from the other night? ndowooza adamu omujjukira namukusiikanya ekiro kyaluli adamu
ye bamutwala okubeera owakabi alina ne 6 paaka. First, Emma, the Empress at your acquaintance. Ono sebo bamuyita ye alimu oba Lungereza oba kiki, muntu wa Baleria ayitibwa Ama. And this fountain of positivity here is cashmere. Ono gwolaba sebo ayitibwa Kashmir, gwolabamu obwalo jjaafu. Kashmir ayina attitude, ayagala nnyo n'engatto empanvu. 20% high heels. So, Kati you're going to teach us that we don't already know. ogenda tuyigiriza ki already kye tutamanyi? Routine so that we can get a contract with CI. Yagamba nti agenda tuyamba atwongeremu routine zaffe ze tulina tusobole okugezaako okufuna contract n'aba CI. 7 or 8 year Okay. Yabagamba okusooka obatendeka obulungi balina okwesonywa ebyokulya ebimu. Sounds good to me. Kale ono yagamba ze sirina I tagali, don't know something new. nze njagala nnyo oyiga ebipya era of course oyagala bipya kati otandika okwejjira. You're going to take those off? Kati ogenda kugjako engatto, You need to know how yogera ku biraba byonna wabula kyoteekeddwa okumanya kiri kimu kyokka. good and ready. Nze buli kaseera njaga nnyo oyiga nga ndi mwetegefu ku ekyo. So help me. Kyokubiri, engatto temugenda kunyamba zijjako. Bali basuubiragera bagala engatto kuba njagala nnyo high heels, naye abagabe baziggyeko. Kakeno yajja sooka abalaga engeri gye kitambula baabo. Nabagambye tuli kayitibwa Fallout era nga kali based on a true story. Basyako ebyo byaliyo, tuli ka inspiration video Jones Productions nga bulijjo. Gamba ko bisigalya zaffe bulambalamba njagala weekanye. I'm a hot iron. I'm burning up. Out of crushed carbon, build a hope diamond. Wayigenda mpolo ogenda tugwira. Run. This is my house pool party. Like a cool high school party. While the cat's away, the mice will play. It's all in my head. Easy money in my hand, body under my command. I can let go. This is my disco. Easy money in my hand, drawing lines in the sand. I don't tiptoe. This is my disco. Ate olowooza ono kyapati tagiridde. All right. Kale Patient to get to. Adam, would you mind closing up? ngenda kusaba Adamu, ngenda kusaba ogalewo kange nensooka esika waliwo omulwadde gwe nnyina osikana. I'll have time to drive you home. Kizibwe kiwo sigenda kufuna kadde kakuvuga kuzzaka Adamu. Okay. Adamu yagamba nze nsobola omuvuga ne muzaayo. Ko ye kale Guys. Yeah, let's abaye ndowooza tujja kuddamu tulabagane. Abange mukimanyi tulina osooka okulongoosa before. Ha Got my sister. nyina okima mwannyinaze. A car Toyina mmotoka or a system. ate toyina mwannyoko ayagala kudduka tayagala kulongoosa. Banaye ononsonyiwa Cleaning. nange sigenda kulongoosa. Kagendo bamulekawo yekka. every time we have to clean up. Buli kaseera tuwe tuba tuteekeddwa okulongoosa abo banjirukako. Don't worry about it. Just chill up. Magwe kakana tofaayo. So, Kati what kind of gymnast are you? Do you jump around on mats or just swing around on bars? yamugamba kasooka omuli oli gymnastic nabaki. Pickle turn. Obeera ku baazi oba obeera Done it all. ku mitayimbwa waggulu waliwo kye bayita beamu ne baazi. Mbuzi obeera ku baa oba obeera ku beams. Used to be a gymnast. Once a gymnast, always a gymnast. Lwoli sirabika yali abaddeko gymnast kutandika okuba nga asobola ogezaako differentiatinga ebibeerawo. To dance on the streets. Oh, the streets. Wow, hardcore. Mostly in my backyard or in the schoolyard. Yagamba nti ye ebiseera ebisinga ateranga bikolera Guys, I'll get to ku ssomero Well, we oba si kyewaabwe mu luggya. but this whole CI thing, this is recent. Michelle's just, Agamba nti eno ensonga ya CI she wants to go big time. eri recent kwegamba si kyekintu kye twali twagala okulubirira. me. Michelle kyamuyingira mu mutwe kati ayagala ekintu kyongeremu tukijje we tukitambuliza Smooth. baabo. I was just wondering because I think Twist thinks you're really cute. Oh. He's kind of cute. Okay, I think it's time to take you home. Ndowooza ke kaseera nsooka ekuzzeeka Come on, let's go. gyatugende gwe. What? What are you Kiki doing? asookola ki babadde bagenda maaso n'okwogeramu nga banyumya ku bimukwatako n'anyumya ku bakyali be ngeri emu oba endala. Yajja erudda balina osooka omuggyako kino ekinanka. More about these auditions Every day. Kati sooka ombulire ku zino auditions. and the Broadway show. Well, those are crystal image dancers.
Look, if you want to make it as a dancer, you have to go pro. yamugamba nti ebiseera ebisinga bwe oyagala okubeera dansi wakabi you have to go pro oba tosobola goinga professional then bino oba okola just singa bya hobby. It's my passion, and I'd say passion's worth a shot. No? Era ng'agamba nti yekusaidia ekintu ky'okubeera dansi wakabi kyayagala ate agamba nti ekintu kyonna kasoba ng'okyagala kiba kigwanamu omukisa ogezesa n'olaba bwe ziba mpaka n'oyingirayo. I'm sorry, what kind of hours are we talking here? bwe bituuse n'otugenda biteekamu nnyo essaawa eziwerako Since we don't have that kind of time, oba oteekeddwa ogezaako kiteekamu time yonna gy'olina kusiira temulina time eyo then tugenda kukola ebisigadde mu munambiro badamu nga byennyiro bayigirize sewo byetaaga time Around, but we'll talk about this later. tujja kubyogerako oluvannyuma tonight, kwatekubo n'asiibula n'agenda Get to stands 3 times a day. kaakati ono mukazi watukeite abaayo ngeri ya mpola mpola Hey, look. ziba teziri busa owaayi I'm feeling nga nsanyusa okusiikana munnange motivator. That she is. nawe zinaatambula It's my last day here. yagamba olwayo lunaku lwange olusembayo wano eno This is one place. mbadde nzize These are a good thing, koono kano akafo ke kafo okusiibula we kunyumira especially on their own. naddala ng'ofuluma ng'ogenda tambulira ku magulu g'abiri To inspirational people like you. What's a medal anyway? yasooka n'abuuza simanyi lwaki baba tebasobola kuwa abantu award inspiration award kati ngammwe tudda kwe light gymnastics yakwata ekubo najja jimu yaabwe eri mu San Diego Nice, Vicky. yajja asika ne Pierce Keep your weight behind you. Pierce, owaayi Pierce njagala sooka kwogeramu naawe Okay? aha my dance teacher practicing here during your off hours. mbadde njagala gezaako practicinga ano oluvannyuma nga munyuse kate lwaki nga tunyuse Teaching them some flips and waliwo tiimu yange ey'abazinyi njagala giyigiriza flops ng'ogasseko ne twist entontono nomugamba kaali kiki It's just tewali jesi kyenewunya kiri kimu kyogere weewunya ki doing hip hop. Why aren't you doing gymnastics? ogenda maaso n'okola hip hop lwaki tokola gymnastic where am I going to do gymnastics? ki kyenaakola mu gymnastic akadde kagwayo ekisooka bw'alengera mukwano gw'oli tanaba kubeera in good terms Trying naye to coach Val in a couple of weeks. You really ought to think about it. So, what about letting us practice in here? lwaki totuleka ne tugezaako practicinga ano olweggulo Well done, Vicky. Let's see that again. tiyamunyega kyamanyi kiri awo omusabe bakozeseeko kwegamba ku gym bagenda gikozesa nga dancing studio gye bali n'asooka ssaako amataala bulungi So, kaakati did this, everyone had to hold back. Now we can all let loose and not worry about anyone breaking their necks. yagamba nti essaawa zino luli mbadde matendeka nga ntya nga nnyina okugezaako okwegendereza gye mbadde mutendekerwa studio yammwe nga enaalaliikiriza Here, take off naye ke mbaleese wano on that mat. wano sigera kweralikira nti oba waliwo agenda omumenyeka oba ki zino fulo ziri kiriya gamba kiriya waawo baabo daba omuyaayi yajja gasooka agwa mu bifaliso katonda wange waliwo ne bino bawunsinga kaso katonda wange nakyala yajja olesi wano asobola okugezaako batendeka wabula beera awo n'amisinga ebiseera ebyo buno bwe bwali obulamu bwe yakwatako awo ne ku biimu Let's do this. banaye tukimalirize 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, batandika ozina 7, dansi rutini zaabwe 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. ono alaba kati abaali wannaasooka ababala buli omu yenna buli omu n'asooka mbala ki kyasobola omuyigirizaamu kyasobola omwongeramu baabano Hello? abadde abirowooza muwaayi Can you give us an edge? osobola ogezaako tugiraagiramu n'otusindikamu ko n'ofunye ekirowoozo obuzibu obuliwo bakyakaluba okwenyola buzibu Let go. Just flip. gwe emikono gira waawo ndaba omuyaayi Good. Like that? Much better. okikooseko n'obuterevu awo si wabi Send your arms over your head.
mikono gyo giteeka waggulu ku mutwe, Fingers. Okay. mikono giteeka wano, And up. n'alyoka amukanyuga. Maguji araba, Muru, Paulo Mura araba. Bajja banyumirwa. Kitu kijja kyekola kyokka. Baabo. Kegenda akabongeezi konna baakatwaliriza bwe batyo. Mukazi wattu ng'amaliriza yakwate kuba najja. Ku luno yasooka najja mu jimu nga teryaliyo. Jjukira n'ekiyabadde tadda nga mukiwa tayimu eri awo y'amaanyi. N'asalawo asooka alaba engeri gy'asobola okikubamu. Baabano. Yajja alaba oba akyasobola okugezaako piikinga. Baabo. Kasoda wange kituse baakikolera ddala. Baabo tandise okupiikinga. Jasoberamu kakani fitness kokka kusinzira kubanga lyoba omaze nga yajja ku an even bars ye speciality ye kwe kwenyweza mukazi wattu bami. Kakendo Piasi kwolwo yali ayitiddeyo ku gym. Yamusikana ali mukweteteka yagamba oke kubanga bonna kye bamwagaliza kwe kudda. Yali musufu nnyo Kamala mu nsonga eno. Bo kye basaba kiri kimu kyokka akomewo. Yuno wabula landing dismount yekyaleese tagali ate nga yali kafulumu eyo awo si wabi. Yuno n'asooka alandinga bulungi nnyo. Yamusimba obugalo okusyako kye yali akoze. How's the pain? Yambuza obulumi buli butya kati. Normal human, manageable? Buli just normal human manageable buli ki. Let's say it's manageable. Tugambe nti buli manageable naye nga we buli. I mentioned this to you a few weeks ago, but UCLA is having some walk-on demos soon. Yagamba akase akayise mabega tetuganyi wasobola obutagenda ku UCLA. Try. Wabula waliwo kye bayita walk-on demo. You have your dance thing, but Tetuganyi olina ebitu bye ebya dansi. leave your entire past behind. Naye sikiwa nti wandyagadde ebyayitawo byonna emabega kwegamba obireka obulesi bw'otyo. Kano ke kaseera balina ekiyitibwa walk-on demos. Wandigenzeyo n'olaba. Ate ng'olwedde ye Piasi agamba nti omukyala Valeria Kodos oba Val kyaliwe. And 6, 7, 8. Alright, everyone take. Bano yabakeesa mu gyimu abayi musooke mukakkanemu. Okay, the Miseera agenda okulaba nga tewali kitambula. we need to loosen up. Twetaaga tusooke tuluzeninga up. Let's break. Ekintu mukikola nga muli so tight. Kwegamba mulinga abakikulaminga twaga tugezeko kikola nga tukifiiringa bufiirinzi. You're going to do a chest flip off of Adam since he has the strength. Ogenda kukola chest flip off okuva ku Adam. You're gonna run. Kwegamba mulinnya ku kifuba n'okuba. Something big. Gaffe ze tuyita baaka air. N'okuba baaka air. An aerial section? No, that'd be good enough for the palace, but not for CI. We need something bigger. Twetaaga ekintu ekinene. Grail of gymnastics, Ariana. Twagala kwegamba otuletereyo ekyakabi ekya gym. Flips with a full twist. Waliwo kye bayita fall out. Not impossible until the invention of Okola two backwards flips ne full twist. Mu second ng'oli ku ttaka. a few weeks before my accident. Ekyo ekintu kizibu nnyo Kama nange nakigezaako before my accident. You can totally do one now. Osobola okikola essaawa zino. I mean, you are stronger than ever. Kuba kati oli strong n'okusinga biri ebiseera ebikadde. A rod in my femur. Ng'olwedde nnyina ekyuma mu kugulu. Fall out. Bw'abadde bamubuuza mmwe ki kye mulina ekyakabi ky'olaba nti bw'oba okikoze kiba kikkolera. N'abagamba fall out. Fall out si nnyangu kuba bakasama bbiri n'okuba full twist. Hey. Simanya ate n'olyoka olandinga. Here. Aya. A little late.
Pierce told us you skipped out on UCLA. batugambye waskipinze UCLA. I didn't think you were serious about sikiwa nti oli siyasi ku nsonga ey'obutagenda mu UCLA. cover story or something. Well, here it is. anti bwekiri munnange It's a Swedish bikini model. ono Swedish bikini model biki It's one of the top gymnasts in the world. oyo y'omu ku ba top gymnast mu nsi. Ariana, this is ridiculous. kino kya busirwa Ariana. Chance at college gymnastics. guno omukisa gw'ofunye okuba ng'ogenda n'osoma Dances with gymnastics mu college mu ssomero ery'akabi kati osazewo obeere n'abayaayi gwe baani boyita abayaayi. I wouldn't know about artists, seeing what they call an athlete. nze simanyi ku byaba artist nze manyiseewo byaba athlete. oli tamanyi ku byaba artist oli amanyi byaba athlete nange simanyi byaba athlete manyi byaba artist. Stop taking advantage. oyagala kumumanyiira ate muddidde ku omwana mutandise mugezaako mwefunira genda kukola ki? So, bw'oba olowooza nti oli wakabi wandibadde weesegamu kono tusooke twoleseeko tulabe yes. g'osobola okukola kino. ndaba nno tagali ne maguja yatya ono yagamba gwessaako omuziki ate ffe tuneemola na sama sooka omutereko awo ne basooka bayiwako omuziki bano ba hip hop nga buteefu bateekako wiizihu kati bali ku wiizihu obwo bwogira ffe tubukola bwe tuti lengera tagali ng'osobola okukacyangaako wiizihu yajja kabaka ssebo n'amuyita waggulu n'asituka bannange omuyaaye ssebo asala empewo ate sinaba n'asooka akuba twist kati wiru back hair olwozi kati wiru back hair kati wiru front hair baabano omuyaaye naye ssebo n'agikuba ono yajja muganda wange ezo zebayita kati wiru katonda wattu anti gwolabika tomanyi bboy fe otulengera maguja y'abamanyi ali awo alaba bulabi yagala kakasa wiizihu katonda wattu n'alyoka ajja mundabye ndeeta bannange bano si baakuvaawo ama tusooke tumulage ebibye tubisobola naye ffe tasobola na bya dansi wano ono gye yabadde abagamba ey'omukifuba bakakoze gono muje baba bagenda yabuuka bwayagala okwongeramu teyagwa kigo kale muli baakabi. If you watch You Call a Low Life, yagamba nti munaye ekyo obanga kyoyita low life tukulazeeko naffe tetuli bangu. Pretty impressive. si kibi kisufu kye mukoze webale kusiima gwe ddole. But you're a gymnast, Ariana. Naye ate oli gymnast Ariana. Should be at UCLA with me. Wandibadde okwateko bano ojja nobeera mu UCLA nange. It was really nice to meet you. Kibadde kirungi obasisikana bannange. Gende maaso n'ebyammwe tubadde tutuze bayombesa wadde barwanisa. Just badde tuze kulaba ono mugamba. Eri ye future ye kuba abo bamumanyi munaye bamutegeera. Naddala Ayla amutegeera nnyo. Manye ebirooto bye. Kimanyi senga takituukirizira kijja muyisa bubi. Bw'aba afunye omukisa agendeyo. Kali yakwate kubo najjayo. Yajja agezeko sisikana nakyala. Val yitibwa Valeria Kondos Field. Yakaleetera university eno emidaali 6. Era ali well respected nnyo Kamala. Tatera kulonda baamakya oba baagi. Yatuukawo n'asifuka abirowoozaamu n'agamba naye. Right? Aba agenda nakyala n'amusiikana. I saw you compete 2 years ago. Yagamba nakulaba ng'okompitinga myaka 2 egyetoolodde. It's a shame about the accident. Kya buswavu okusya ku kabenje ke wafuna munnaaye. What can I do to help you? Kati kolera ekyokuyamba. Well, I'd like to know, what do I have to do to be Yagamba njagala kumanya nitaaga kola ki okusobola okubeera ku ttiimu yo. My team. Weetaaga kola ki okubeera ku ttiimu yange. You realize I get paid to produce the most. Okimanyi nti nsasulwa okuproducinga bagymnastics abakyala abaakabi. win again? Anti nze nange kyenjagala kuwangula nateera. That's not enough. Ekyo tekimala okuŋŋamba nti oyagala kuwangula tekimala. Osobola kunkakasa otya nti osobola okubeera omuwanguzi. Ariana? Ariana,
If you're going to come back to gymnastics, bw'oba ogenda kudda mu gymnastics really mean it. komawo ng'okitegeeza. To do anything and everything. Yagamba nkitegeeza nsobola okukola kyonna kye weetaaga. Ethic, I know it's good. But can you give me 100? Nze bw'oŋŋamba bw'otyo nsobola okugezaako mmanya ki kye kisegeeza wabula osobola okumpa 100% kono 100 plus. I need to see you do a demo. Njagala okulaba nga nkolerayo kaddemo. Kaddemo tewali tagali. Now? Ogenda kakola kati. Ate neetaaga sooka genda mbaali bagambye ngenda sooka kukima biswanso omusimanyi n'esibenzi ne mazina. Now let's do it. Namugamba woba oli mwetegefu then tewali tagali tugende mu maaso kikole. Omugambye ate neetaaga sooka kuddaka kuleeta biswanso oba kuleeta mbuutu. Kiggwera wano. Seetaaga genda kuzimba routine. Kakanye ennaku zino alimu ludansi lwa hip hop. N'asooka abakoonerawo ye. Naye nze ndaba byakola temuli mu kikalubo. Julia oli yamusiima ng'amulaba ali ku uneven bars. Ne kasooka kaflippinga. Gwe. Landing yako nsufu kamala. Kateekamu ne ku dansi. Baabo. Ono yabiraba. Sekabadde kabi. Gwomuntu ssebo okuwerawo rutini eyo ng'abadde teyeetegese. Manye ekiriwo. And you didn't. Nze saagala kundisappointinga. Ate kisufu kini tondisappointinze. Mbu ye tayagala bintu byamudisappointinga era tamudisappointinze amulaze kyabadde yeetaaga. Anti weebale nnyo munaye. Ariana. Sounds old. The other girls call me Miss Val. Yagamba lekeraawo kumpita munaye madamu njagala ompite Valu kinkaddiye ekya madamu. Ko ye kali. Wulira essanyu. Ono yajja. She's good. Mulungi. She's not great. Wabula tali great. They have a dancer on the team. Anti kirungi okubanga tulina dansa ku ttiimu asobola osanyusa abasigadde. Pete. Nobayigiriza just lwakubanga tagenda competinga mu mpaka. Agambye ekyakoze sigamba nti mubi. Mulungi. Era nga kijja kuba kirungi okuleeta dansa ku ttiimu ajja asobola okuinspiringa abasigadde. Just lwakubanga tagenda competinga. Kyali bubiimuko. Yajja kwa even buzz. Wano sewo yali kafuru. Baabo. N'asooka alandinga. Kugulagira ne kwekaakamu. Talina kuteekako nnyo pressure. Ariana, are you okay? Ariana simanyi oli bulungi. I'm fine. Ndi fine. Ailu yamubuuza. Want help? Oyagala nkuyambeko? No. Nedda. Mulaga attitude. Kwati kubona akomawo. You're so mad at me. Yamubuuza lwaki wanyiigira nnyo bw'otyo naawe. But I was mad at you. Gwani agambye nakunyiigira. Many words made me. Tuyagala kwogera nange tulina bigambo byogera olina engeri gy'oyogera nange tuyagala kunesembereza. Nno tamunyega. Naddayo waggulu ku mubba. Why do you keep shutting me out? Lwaki onshuttinga out? Why? Okay, stop. Simanyi oli bulire keraawo okunkwatako tombuuza. Your accident. What was I supposed to do? Stop. Sinze yaleeta akabenje akakutuka kati nze nandikoze eki nandisoose kuzza birooto byange mabega. At the games too. But it is not my fault. Agamba amazima gali nange nali nkwagaliza ojje mu mizannyo wabula teyali nsobi yange. Gw'omanyi ndekaamu. Ne kano kakazi katuwambi kafiringa guilty. Yali kyaliwako nfaafe kuva nga bakyali bato. Wabula kati we byatuuka. Najja n'akola practices ze kati wayise omwezi mulamba. Ono nno kitaawo ajja kitaawo nno tayogera bingi atula butuuzi awo. N'asirika n'atunula. Gulaabulabye attitude n'omanya si musanyufu. Nakyalajja. Landing nfu. Gwenno. Oyo gwolaba kitaawo yali athlete. Ayina emidaali ena egy'obuwanguzi. Kreega ne muwala wabeere wakabi. Bigo. Gwe tonyiiza tayogera. Akulagako bulazi n'omanya si musanyufu. Ate bw'amala okunyiiga n'atambula n'agenda. Aya. It's one amateur mistake after another. Ono yagamba kati mukwano gwo akola amateur mistakes. Under focus? Osobola okumuyambako focusinga. Because she'll listen to you. Lwaki nze kona asobola okuwuliriza ggwe. It's more pressure. Manyi nze bwe mba mugambye ebeera pressure naye ate gwe nga munywanyi we. Don't really talk much. Anti ekizibu ekiwo tetwogera. I thought you two were friends. Nali ndowooza mmwe ababiri muli bakyapiiri. We kind of fell out. Naye munaye byajjira twafunamu obuzibu. Ariana, this is a gymnastics team. Yamugamba Ariana eno gymnastics team. Muteekeddwa kubeera ttiimu.
muve mujjewo oyo katemba wamwe musimanyi mwenyigira. Wait, Lindako. where are you going? Olagawa. Bus stop. Ngenda kulinnya basi. Without me, so. Muzeeyi yatawanyise omulese nayo. He said he can't even look at me right now. Yagambye tasobola nakuntunuulyako wadde eddakiika n'emu essaawa eno. What? Yaga tubyogeremu. Set you up for this, didn't she? Ndowooza Vaalu yakusindisa ojja oyogere nange si bwe kiri. Era ntegedde tosobola kujja ku Rock ono sooka olindeko. To go to the Olympics and Yagamba ekirooto kyange kyali kyagenda mu Olympics kujja mu UCLA. it didn't happen Naye munaye bwe nafuna ebizibu ne bitasoboka kubaawo. at all. Ne nnyiigamu nga bw'omanyi era. I guess it was just hard for me to watch from the sideline. Ate n'ekirala kyali kinnuma okubanga nze ndi ku mabbali okulengera nga mwe mugenda mu maaso. Gitegeera. You were mad at me. Zinali manyi wanyiigira nze. Mad about the whole Nate thing, but N'ekya Nate kyali kyanyiza okubanga gwe wayagala boyfriend wange tubbi. I should have told you the truth. Amazima gali tonoosonyiwa ku ekyo. Nandibadde nagamba amazima naye twabisazaamu ne biggwa. I'll still always know that you peed yourself on that bus. Naye gwe kyoba teweerekera buli kaseera nja kuba nkirowoozaako nti wafuka ku bbaasi. No. Leka naawe. Olympics weren't all that great. Kati kyali kibasombwa kyavaawo. Are you Yasalawo akijjewo. Ate noona ekibadde kimulemesezza okukonsatrate nga lwansonga munywanyi we. Yali akimanyi yamunyiigira. I bet you Bali ku ssomero lye limu tamulaba bulungi tasobola kwogera naye. Ate ebyo ebintu bikwetaagisa oli focused nnyo. slacking off in some hospital room. Gweno ssebo wali mu ddwaliro ffe nga tuli eno tuli mu kutoba. Well, you're getting your revenge now. Essaawa zino nkulaba nga gwafuna revenge. And it's been downhill ever since. Kufa olwabadde taddangamu kutereera. Oh, I would love to just forget about gymnastics for a little. Njagalako erako olwolumu at least neerabira gymnastics nga wendi sobola byogerako. Mbe nga ndi mulambulako no jangu. Nze nazuulayo obulamu obulala nyinayo eyo bannajjaako abange bakyali bange. Babeera mu dansi yamuleetayo mu studio mu Paris. Nnaku zino abadde abuze. Gwe sore ki? Seen or heard from you in weeks. I was about to. Tumaze sabbiiti eziwerako ddala tetukuwuliza totukubira kasimu ki ekibadde kigenda maaso. Auditions are 12 days away. Okimanyi nti audition zibuzaayo ndowooza ennaku 12. Jangu tukikwasaganye. They don't know you're back. Banno tebakimanyi nti wazzeemu okola gymnastics wakomyewo ku ttiimu. Tebakimanyi. Haven't figured out how to tell. Yagamba siraba nafuna ngeri gye ngenda bagamba. Kubanga munnayi I'll figure it out. ennaku zo bamutwala okubeera ekyenjawulo kyabwe. I miss hate. Bw'aba tali nabo then wali ttagali. Well. Agambye nti abadde tannabafuna mukisa bagamba. Hi. Ziba tezirebusa ono yajja gye baliko. These fries? Nze bampita simbwa dde olya. No, I can't. Sure you can. Amuleetedde Seriously. chipusi z'ebyenda. Wali olidde ku chipusi z'ebyenda. I don't. Kati gwe imagine chipusi z'ebyenda ate nga bano babagana n'okulya jasi ne bwebanga pizza ne bwe kabakyo nalese chipusi ya byenda. Okay, but Tosobola kulyako. it's just Byo biba birina engeri gye bifaanana nga birabika okuwoomako ono kale kandyeko katini. This is small. Babagana okulya ebiwooma tolya. Go for it. Kati simbwa dde walese chipusi y'ebyenda lyako talina buzibu lyako kamundo ejjasa olw'olumu n'onywa ekigaji n'evaamu. Ono agenda ogiryako. Nkugambye ebyokulya ebyabwe babeera ku dayati. Sukaali gwe banywa, omunnyo gwe balya, yugati gwe banywa, omugaati gwe balya. One more. Okay. Ndyako akalala ka mukono ye. I'm gonna take one too. Kyova olaba okuuma obulamu si kintu kyangu. Abasajja bagamba okuuma obulamu olina kulya bikaawa. Noonya bigaji, nnyo omululuuza, simanyi kannaalongo. Ebyo bye bisobola naye nga gwani asobola okubinywa. I don't know. We just got here. Baabado. Fine, let's dance. Bana ejangu tuzinemu. Mukazi wattu bambi. Ye ebbanga lyabadde amaze nga tabeerako mu biseera byakweyagala. Kati bali bo balina embeera. Bw'ova mu gyimu bagamba go back and relax, go back home relax. Wummula omubiri guwummuze togutwala walala kubanga oba ogukooya. Kati gwe imagine life eyo. Ate bino ebyaba artist munaye biba byakunyuma ng'ovudde ku byaba athlete. Byaba athlete bikalubiriza ddala obulamu. G'omusajja ne bagamba nti olina okudduka nga training yakudduka buli lunaku kudduka ye training. Omupiira mubeera mukajjuza sikooti sisimanyi biki. Naye ate ebyaba artist bino ebya entertainment kuyimba kunyumirwa libaswaga jjereere. Malisa sebo ne bakateeka online. Obuzibu nno nga bukyali awo baalimu bombi. Nakyayabira bavaalu. Rest time is as important as Rest time ebeera nkulu nnyo. give this up.
I know you're upset. ngenda kusaba bino byose kono okimanyi oli munyiivu. It got you moving again. It got you motivated. Tetuganye dansi yasobola okuleetera okumuvinga nate era n'akuleetera okubeera motivated. If you noticed, but Isla's been Bw'oba tokirabye around that stuff and she's back. yamugamba akaseera Ailu ke yamalako awo kyamuleetera okugezaako okurefreshinga akomyewo back again. Choices. You've got to feel it in here. Bino ebintu munayise bw'olina kiwulira kuva munda mu mutima. What's it going to be? Kati olina ebyokusalawo bibiri kiki ogenda That okukola. could put you on the road to becoming a champion? Bino ebintu bye tusobola okuvuga ne tukuteeka kuba n'ofuuka champion Backup dancer and oba okubeera backup dancer mu some hip hop video. focus on Ekyo tekiri fair. Kono noonyawo fokasinga syagala byakunkooya. Kwate kuba najja. Amugambye ssebo oli akaseera ke namututte eri ate teyateredde. Ennaku zino agikuba olukuba. Jesse aba ayagala kwerongosaamu ku bwongo katini. Ne landing eri kiriya. Mutulira n'agamba kweri. Si wabyawo. Naye kennyini awulira essanyu munnaye yafuna at least wamalirako obulamu n'atabeera nga obwongo bwonna buli sitaaka buli focused ku ekyo. Bukooya. Kani mukazi watu abaali wano Adamu yajja. Adamu ava ku side seeri. Hey. Why? What's up? Story ki mwana? Kiriya. Starting to realize my limitations, I guess. Yagamba atandise ogenda maaso n'okubanga ndirealizinga kyetwanise limitations zange. Of limitations. They literally could not stop you unless they hit you with a car. Baabo. Thanks. Kwasi kuba n'asembera waali. You're really cool, Ariana. Yabagamba oli cool. Ariana. Self. Naawe toli mubi naawe oli cool. Oli fine. Kirira wansi. N'asooka amusabaamu omukono. Leeta omukono. So I heard you really brought it at the dance jam the other night. Nawulidde nti dansi jemu ku mulundi guli wagikyamula. Anything I can do to take your mind off of it? Waliwo kye nsobola okukola okusobola okugezaako okukakanya ebirowoozo. Star. Lengera. That's what I'm good at. Anti gwe mpa masaagi. Kaakyuka gyali. Kyava asembera mu ngeri ya kimpo waayirindako tojja nnyo. There's something I need to tell you. Waliwo kye neetaaga okugamba. 20,000. Zibadde zirebusa ne bano ne bajja. Badde agenda mugamba ku kyokubanga yadda dda ku gym. Yeah. Tiimu ya gymnastic. And so did my coach. Video wagirabye bwe yatambuddeko ne kooki wange yagirabye. Ki kyotegeeza kooki? I need to tell you guys something. Nyina kye njagala obagamba bannange. I can't dance with you anymore. Sikyasobola kubojja muziki nammwe. My coach wants me to focus. Kooki wange ayagala fokasinge ku bya gymnastic. What? Seriously. Didn't you say something? Lwaki ziwangamba nti waddayo dda? Look, it's not an easy decision, but I've been. Bana esi decision nyangu. Wabula ekituufu kiri nti obulamu bwange bwonna kino kye kibadde ekyange. Kashmir. Kati ffe tubadde ki? Kashmir. You know it's not like that. I can't. Si bwekyo bwe kiri. Sisobola kukwasaganya bintu biri at the same time. Been through Okussa ku bye tuyisemu ne bye tukwasaganyiza. Essaawa zino tusuddewo. Babadde bamubalirako nnyo. Gamba munansonyiwa. Tasobola biddukanya byombiri ateekeddwa essalawo. Ono yafunirawo ne asima. Adam? Adamu. Ne Adamu yeewuunya. Ffenna kwegamba obwongo bwaffe bubadde ku gwe. Ariana. Obadde so attached gyali. Badde alina ekyenjawulo kyabadde atandise obaleetera. Era nga batandise n'okufuna essuubi okubaako okubeera abaakabi nabo okusyako ebyo birooto byabwe. Niye abagambye nange kino kyekyange. Badde bamugambye asalewo alonde. It's alright, Soph. Abaana nno baganya ofokasinga. Abaayi, Where is your head? gwe omutwe gwo guli luddawa. Why are you waiting for the audience? Lwaki mulinda buli kaseera audience ekuwa engalo okusobola okugezaako okufuna momentum ne moral? It's like you only come alive when your audience notices you. Yagamba nti ekintu It starts from the moment. ekizibu kye mulina mmwe ofuka mulamu audience kasiteekulaba. Ono yagamba katandise okuyomba gwe dda wano. Katandise okuyomba. Weebale nnyo okunteekayo. Oli abadde ddako naye abugambye gwe dda wano. Ariana, You're up. gwaddako. Ono yagamba tufudde. Time today. Siina kadde ka lwaleero bannaye. Genda gwaddako. Oli abadde addako naddukawo. Yajja. Yes, ye waffe. Abagambye muve ku ebyo. Yenna asooka teekamu ku dansi. Baabano. N'asooka atunula agenda kuleeta ki?
Backhand. Snap down the round off. Reach into the backhand spring. Momentum. Reach back into the backhand spring. Stay tight. Pull legs. Squeeze legs tight to chin. Spot the landing. Aya. 4 out. Yajja. Gendo jikoro kugulu ne kwekaaka. Ha. Badala ndi nze naye. Kugulu. What was that? Kibadde kyekyo. Back with a full twist. Full out, but Anti 4 out just lwakubanga landing yenta. Full out. Yes, 4 out njimanyi. N'ebiri by'osoosa okola byesitegedde kabadde kakyako. background dancing for a rap video. Anti bakayita kaddaasi. Kate kugamba ki? Kaddaasi. Ye wasse moraro ye. Ekirufu kiri tikiri abadde akikoze perfect. Wabula landing yerese tagali. Ate landing evudde ku kigere. Nakyanamuga 4 out njirabye. Kiringa abadde agamba nti 4 out tebadde mbi. Just kaliko otandise nako kesitegedde. Kirabika kayina kikamuwadde ekirowoozo. Haya. Bano dansa akyakalubidde ddala kati ebirowoozo byabwe nabyo biri ku Ariana. I think we have a chance. I honestly do. Nze ndowooza tulina omukisa tusobola okuba ekintu kino. Goge mazima nze ndabira ddala omukisa weeguli. Zibadde ziruuse bagenda okuzza amaaso nakyalanga ajje. Hey. Abaayi. Well, look who it is. Laba nani ayingiddewo. It's the gymnast, Nadia Dontanija. Alinia. How long waiting to use that one? She got it up after the last time we saw you. Anti omulundi gwe twasembayo okulaba yali ayagala kikwatulira. Can you teach some of my gymnastics team a few hip-hop moves? Yabaga musobola okuyigiriza tiimu yange hip hop moves ya gym gymnastic. And why can't you? Lwaki gwe tobayigiriza? I can only show them so much. Nsobola balagako bitono okusinziira. You walked out on us. Watuddukako. Did we help you? Kalwaki ffe tuba tukuyamba? Ono yakwati kuba n'asituka Adamu bambi. Bring it in. Yabaga musoke mujje. Mujje. Balina engeri gye bateesaamu nga ti musoke mujje. Bajje erudda. She didn't walk out on us. Yabagamba oyo teyatudduseeko bambi. She's a gymnast. Oyo gwe mulaba gymnasti. Eri ye life ye naye. Don't you think we owe her a little payback for all? Temulowooza nti twetaaga liisi tumusasule ku byatukoledde. If Ariana wasn't there, you would have for sure broken your neck. Gwe twist singa Ariana teyali ogwo wali ogenda mmenya ensingo ku samaazo. Kashmir. Who do you think taught you that incredible back? Golozani yakuyigiriza okubanga osobola okuba emikono ngodde emabega. Adam's right. Adamu mutuufu. Surprising because he's never right. Newankubadde ebiseera ebisinga byayogera tatera kubeera mutuufu naye mukazi wattu twali twamwewolako bwewozi. Kale. We'll teach you sorority. Tujja yigiriza sorority soro sister bo. That's great. Then kiri great kubanga zibadde zirubusa ne bakonkona. Kiki. Ye yabadde abagambye mujje ekijja kijenzi bano ngenda bamatiza. By the time bano bagenda okukkiriza nga already bano batusse dda ku mulyango. Kakati kirabika kooti yakiraba kubanga ye yamubuuzizza kiki kyokozaawo. Ate noono munne gye yamujja eno yagenda omujjayo omuzza agenda okukomawo nga ali perfect. Kati yagenza omulaba nga asoose n'akuba buddansi ndowooza n'afuna confidence n'agenda kulaka 4 out. Ako kazibu era yategedde landing yokka ate landing abadde asobola okugezaako kyeganwa nsonga ekigere kirina ttagali wabula kyasoose omubuuza kiki kibi kibadde ki. Kali n'amanya ndowooza confidence asoose gijjaawo asoose kwetereeza then n'alyoka akola ekyetaagisa. Omugamba kale ttiimu yonna n'agyetikka n'agireeta. Bano abaana bava mu UCLA University of California Los Angeles. Amaanyi tekamu sente zitenkanika okufunayo scholarship luba lutalo baabo kali asizewo bafunemu abo kakatayimu akaabwe nga bo ndaba nno tagali buli kintu banaye si kyangu n'amazina si mangu. Olaba oli ali addansi n'ogamba owaayi nange mbisobola naye bakuteekayo n'olaba tagali. Zibadde ziribusa noono yajja neti azi why Adam neti yuyo sole kigwe kono ogamba ki beeyinamu ekibeera bano ono baamuliisyako ku luli sumbuusu gundi chipusi z'ebyenda kati amulaba alya chapati y'amagi ajagalako toka n'agibba gwe chapati y'amagi ogimanyi gwe lulitse bote yalya nakati yadda
eri tebabirya babaganira ddala. Ono yamwaniriza n'amugamba ti bali kujja. I hope you don't think I kind of ditched you guys. Kansubire tolowooza ati mwe n'abasuddewo munnange. Era watusuddewo. I don't blame you for getting back to Sikunenya kubanga wazeeyo ku tiimu yammwe. know how we're going to make it at this audition, but if we do, it's because of you. Era ng'agamba simanyi oba tunaasobola n'ogezaako kuyita mu audition zino. Wabula bwe tunaaba tuyiseemu era byonna ggwe. Nja kuba neebaza ggwe. Kwati kuba n'amuggyirayo mudaali. The medal for my first meet. I want you to have it. Agamba nti ogwo ssebo gwali ku miiti yange esooka njagala ogutwalirevu. So you're going to be at the audition? Kati onoobeerayo ku auditions. Can't. Sisobola. Val wants me at practice that day. Anti munaye kooki waffe aneetaaga ku practice ku lunaku olwo. Kono kale tewali tabu ffe tujja genda tukikube. Kyonna ekinaaba kivuddeyo tujja kuliramu tukutegeeze. Gamba kaali. Baabo. Laba no tabu. Wow. Ekintu seo bakikubidde ddala kakitambula bulungi. Kona dash. Atona abanyumirwa. We're learning life skills. That's what's important. But I do respect the discipline needed for training. Okay, if you're going to do a sit-up, then you do that one sit-up the very best that you can. Ono yatandika ogenda maaso n'ogezaako banyunyira obulamu nga bwe butambula. For granted. Bw'oba akola sit-up oteekeddwa okukola sit-up. Tomorrow. Everything we do in life is a choice. Buli kimu ky'oba kikola mu bulamu kubeera kusalawo. Buli kimu. And those choices dictate the kind of life that you Ate ebiseera ebisinga okusalawo kwe kutambuza mu bulamu. can. Kiki oba oyagala okukola. And you start to take ownership of your life. You start to, Era ng'omaze ogezaako okukiyingiramu otandika okuba nga obulamu bwo obwefugira. whatever way you want it to. N'ogezaako kivuga n'obuvuga mu ngeri yonna bw'obwetaaga. Bano no batuuse ogenda ku audition za CI. And I have a secret for you. Nyina ekyama kye njagala obagamba. This isn't about gymnastics. Kino tekiri ku gymnastic banange. It's about life. It's about life. Kiri ku bulamu. Kiri ku bulamu banange. Nasooka apanda. Yajja. Kazi watu enaku zino ateekamu focus y'amaanyi alina waatuuse. Bulamu buli so relaxed. Hello? Hey. Why? I want to wish you luck one last time. Listen, we just got. Mani njagala lisimba agaliza omukisa omulundi ogusembayo kono tetuganye tugenda kikola naye tufunyemu tagali ono pressure zimukubye. What's going on? Ki ekigenda mu maaso? It's the usual. Manyi bino ebya bulijjo. Tulina inhira tekola. Why simanyi eganyi. Yeah, no, we've seen this before. She'll be fine. Yagamba bino byali bituuse wajja kubeera fine. Just don't think she'll be able to dance. Sikiwa nti agenda kusobola okubojja omuziki. Thing pass. Kati ani agenda obakolera Lose it. anti eyo tugenda giruzinga tugenda rutini ndala. Katonda watu. Kati nga kirabika yebadde esobola okugezaako bayisa ate bwamugamba nti bagenda giruzinga bagenda rutini ndala. Then kati awaliwo tagali. Yajja asika ne kochi. Kochi. Ati mukyala Val. Remember when you told me to Ojjukira bwangamba feel it? nti ekintu nyina kiwulira kuva wano mu mutima. I'm feeling it. Era kati nkiwulira. Well, that's great, Eric. Then kirungi okuba ng'okiwulira Ariana. Get ready. Genda weetegeke. What I'm saying is I Kyengamba. really I really Yeah. feeling it. It is here. Okay. Yes, it is okay you are feeling it. Yayino sooka omunyo yabugaye budayi. Ensooka eno ekwatagana ku bantu bange bali bakyali bange. Next up, Team G. Sisobola kubalekerera. Katudde bali mu auditions. Bano be basooseewo. Baabo. Wano sebo senga oyitawo. Eno kampuni ebeesobola okugezaako batambuliza kutuwa ne baartist.
ne batisya abakabi. Babano bass. Booming bass. Come along, children. Bana seo bali ya dance. Let me watch you guys run it from. Bana iwe bituse kanfune mwesobola okubalabira. How are we gonna go on without you? Tunagenda tutya ku stage nga toliko. Look right. Then we'll improvise. Anti ekizibu ekiriwo bwana agenda yako biyinza obutatambula bulungi we improvise. Just go full out and hope for the best. Mugende mukikwasaganye. Mbagaliza kisinga mujja kikuba. Balina pressure bali mukutya bambi. Bali bapanze rutini yabwe yakabi. Nisebe kati bagenda sobola giteeka gigira gyolesa. Daba abayayi. Ina abayayi muganda wange batembutemu. Step. Team Kale. full flow. Baba gamba abaddako. Mwe muddako. Just make this work, okay? Mukakasembu kino mukiyisaamu kiyite mukono kiriya. Twagalize bwagaliza mikisa naye. Ekyeso kye bagiddeko ekigenda okwabya abantu obwongo. Atooza basobola okugezaako kiraga. Babulako patana. Teekeddwa okola sansi ezakabi. Kagendo bajja. Oba tebalina settled kwegamba. Kano kalutini tebakeesiga. Ni batandika okwonamu. Kagendo mukazi wattu atuuka butuusi naye ekirungi rutini zonna agimanyi. Yeso byonna abimanyi. Oli naabuze omulabi abuze ko naabuze. Zibadde ziri busa. Mukazi wattu ayingirirawo. Yayungirawo. Bonna baali basanyufu omulaba. Kati ate balina kuzza eri rutini gye baadde bagiddeko. Ye basobose okuwangula. Bwe banaaba bakuwangula. Baabano. Omanye essanyu eriri awo ne moralo yeeyongeddemu. Kintu ate kati bongeddemu kono mbalaba. Bakochi babeera abajjaji babeera ali mu kwegeyo oba olaba. Baabano. Katonda wange. Tewali kola nsobi. Baba. Kona basi. Katonda wange. Mama nyabo oli arandi ngono nakubendulu nakamba kweli. Yuli eri. Nibajja bakawunzike. Mbubutufu. Nono yavayo emisire nakamba kweli. Essanyu lyali awo. Kazi watu bambi. Abayi. We'll let you know. Ndoza by Friday tujja kuba tubategeeze ekinaba kivuddeyo. Saved us. Mwana we bale kujja otutaasizza. Then kati mbabanja. Bwe bityo webiri byakwebanja. So we might find ourselves. Bwe tuba byakwebanja tujja kwezuula nga teri asasudde munne mu malayo nze nkubuulira. Gwe soreki. Man, that was a great one. Musimula kapeke. Musima n'akafumito. Kagenda omukazi wattu akasira ke kaatuuka. Aya. Banakwate kubo genda mu Olympics. UCLA needs a 9.85 to clinch the national championship title. It appears that Coach Kondo's field is going to be putting Ariana Berlin up last on the floor routine. Kaina ekyewunyisa bagamba nti Ariana Berlin bagenda muteekawo naye ku ttiimu. Akasi akayise mabega bagamba nti yafuna akabenje mukazi wattu bambi. Like Ariana was having a lot of difficulty with her final tumbling. Era bagamba nti akasi akayise mabega abadde afuniramu ddala obuzibu. Controversial move for Coach. Ne final routine ye eyitibwa fallout. Tebibadde byangu. Nakyali agamba mutali performing naye ate ekyewunyisa. She said she was never going to Wagamba tagenda competinga. Bwe nagamba. Jula ye yali yamulaba mu talent. Era olunaku yasooka omulaba nga ali kwa Even Buzz. Yabuuza mwana kyoyo aliyo. Kakati no yajja. Baabano.
katonda wange kola running ziri eziri kabisa ne bakyalibe we bali ate ennaku zino ekintu akyewulira nnyo tekikyalimu nnyo pressure akolako kyakozeeko ekiganyi ne kigaana ate byakufa baabano mbamu ebintu ng'olina kikola kunyumirwa si kufiirawo kunyumirwa nawe kennyini kwegamba nga kikunyumira ate ebiseera ebisinga bwe kiba kikunyumira ne deliverance ebeera nnungi odelivaringa ekiri kuwaayi kirina omulamwa baabo katonda wange nabagambye tuyikayitibwa the fallout isola bayo boy video just production zinga bulijjo Russia Fig for Service Center CK Paint Jumai Property Consultants. But it's how you deal with them that defines who you are. Yagambe ebiseera ebisinga ebizibu by'osikana ups and downs z'osikana engeri gy'ozidiiringamu gy'ozikwasaganya kyekisobola okugezaako okunyonyola gwani. Focus. Two flips with a full twist. Kati essaawa zino alina ofocusing agenda kukola fallout. Through the round off. Yajja. Gymnastics is pretty much off the table. I have a metal rod in my... Bigambo ebize bimwogerwa biki byayiseemu. Can't do this. Get up. Kakaino yayitawo n'alandinga evivi. You'll never compete. Katonda watu. The front door gets slammed in your... Abasinga bagamba nga tuli competinga asituka. You don't assume that you have tomorrow. Ebiseera ebisinga bwe tukola bye tukoze tetuteekeddwa genda maaso na kusubiriza nti tulina olw'enkya. You've got this. Yagamba akiina kiri abadde alowooza mulowooza ku ki ekiyinza okubaawo. Yajja okakana sseba agikubye fall out perfectly. Maama nnyabo ne nakyala yamuwerawo ka flying case kibadde so perfect kibadde kisufu okuzaama gwogimanyi nze kawa ne Uganda agisobola abasigadde yabasaba akazinda waalo yajja ayogereko eri abantu wuliriza. I realize this is kind of unorthodox, but yabagamba kino nkirabanga kwegamba ekiguddewo mu ngeri enkalu being orthodox, so naye akaseera akayise mabega byonna bwebityo bibadde. several years ago I was emyaka emitono egyetoolodde nafuna obuzibu likely to never do gymnastics again. abasawo ne baŋŋamba siriddamu kola gymnastics nateera. Had a bunch of people who nafuna abantu stood behind me, abasobola okumbeererawo me. ne bannwanirirako ne banjigiriza. I want to give a special shout out to my njagala ngezeeko okwebaza kyali wange friends. I know you're watching this right. nkimanyi keiti essaawa zino ogenda maaso n'okwekkaanya Even though you're newankubadde a little behind me in your oli mabega wange mugezaako okulikavalinga circles around me forever. naye gwe kyoba omanya nti obadde nange okumala ebbanga. You make walk again. gwe kyoba omanya nti abantu bonna b'oyambye okuddamu otambula nateera. There's no medal for that, but tewaliwo awaadi esobola kuweebwa ku lwekyo naye nze nsobola okwebaza gwe teebereza ku national tv definitely ng'ensi yonna eraba. give you to truly show my thanks. But I just might be able to get you your million hits. n'agamba Michelle simanyi ngeri gye nsobola gezaako okuba nga nkwebaza era singa mbadde nsobola okugezaako okwebaza nandibadde nkwebaza naye kyensobola okukolera kufunira million hits bulijjo z'olwanako. N'asooka abayita mujje mukikolere wano bulaaza tugende. Abagambye bulijjo mwetaaga miliyoni gwegamba oba views oba likes oba shares wano omugendo zifunira ng'ensi yonna eraba ate waliwo ewalala yabayitayo n'abagamba mujje wano ng'ensi eraba. Yenna kyanasooka yeetolamu kubanga abamanyi batandika okuwona daasi njaga weekaaji. Kaseera sibo kaali kasajja okamala n'abasigadde balaba ensi yonna eraba. Jangu gwe naawe nono musaatu baamugjayo kona basi ate kasabi bamusama n'abaana abasigadde ne beenyigamu ndaba ekiri wano kyali so massive. Ono ye net kona das yayitawo n'amuyita waggulu baabo ndaba ekiri wano muganda wange nakya mukazi watwambi yakeebazizza kabaddewo okuyamba abasigadde bonna okugezaako okudda kutambula. Ono yafuna miliyoni nambirira pulasi mitwalo buli ali mbukadde bubiri. Kati baba bali wane bankaluwa yajja
waye banka luwe yeva mu CI Because it's not good news. gano si mawulire malungi kubanga ge mawulire agasinga sookoleke ge gasinga bawangudde sebo bawangudde ate oyinza okuleka abafunye views bukadde bumeka niwe babasibe babadde abakabi naye esyaa zino kye bakoze ate kibatunze nnyo kati ofukosi olina genda nabatunda babayita nkugambye ekyali awo mukasi awo nagambye basyako ebyo byali eri mukazi wattu ayitibwa Ariana Barin Vijay Junior nga bulijjo era nabagaako bisigalya zaffe bulambalamba buno bwo tubulabanga era obusiikana waffe wokka basigadde abaaje tebabusobola b'omukyogobi aya bagamba Ariana yafuuka omu ku abo abasinga okutenderezebwa mu UCLA mu byafaayo bya UCLA bwatyo waddala bwafaanana era nga baka mu mwaka gwa 2010 yakulembera ttiimu ya UCLA ne basobola okuwangula empaka ez'omukaaga ne bafuna omudaali ogw'omukaaga mu NCAA. Omukyalo ono yakyali kooki w'abakazi mu UCLA era akyagenda maaso n'ogezaako okubanga driving influence mu geemu y'abakyala ey'Amerika. Ariana ne mukyala Val bafuukira ddala banywanyi nga bw'okiwulira. Lengera kati bagamba ono ssebo ye yagulawo kaburito alina kasitowa atunda bitumbuwa kitumbuwa kiwomba mwe musyaga nosyaga nagambye What would it be like to make the Olympics? It would be so unbelievable, but I doubt it's something I'll ever get to experience. ono bambi yafuna silver medal I wish I could go. unafuna gold medal mu Bungereza. I think Miss Val is the most brilliant woman on the planet. Era essaawa zino mukyala Val babeera bamwogerako ebiseera ebisinga. To know her someday. Katonda wange. She's good. She's not great. Who's that on the bars? We yabuusa oyo omukyala yani ali ku baazi. Ariana Berlin. Bamugamba Ariana Barin. Kakaino ni Ariana Barin owaddala. Mugamba kimu agenda fuuka sita. Assistant coach obwedda ya Ariana Barin owaddala. Ngenda sya mukama abakumire. Mweraba nalaba kaddamu. Sigala ng'otudde. The way you're looking at me, you make me crazy in my head, boy, come set me free. You're such a vision to see.